kiro ekano. Ndizo lyotya. Nebulongi. Nice. Bakoma kulaba kubagonza mu kifo kyekimu era tumusanze into the big rockers live. Yeah. Newe tuli alive. Tubadde tuli chill naye katuwe tuli. Yeah. Music wa Baraka akutambulira atanga gwe. Baraka wa Tabu. Agenda omutegera I think in 2020. Nenkola naye I think in 2021. Ne mulaba nga akula ate kirungi omulaba watuuse. I'm very proud of him. Tetutera kulaba ku music ona akuba leero enkya n'avaako era tukulaba mu classic music like that. Njagala nnyo abayimbi abamanyi okuyimba. N'abatamanyi okuyimba mbaagala nnyo naye ebintu byabwe mbyewala. Sira kwagala genda gye bawogganira. Abayimbi abalala bawogana bwogana. Bangi abawogana. Oyagala kuntwala ku kibuuzo ekirala. Lwaki abayimbi wogamba nti na waliwo abawogana? Sigamba mukiraba mugenda ku shows ezimu. Yabaleekaana. So kati kiba kirungi okujja n'olaba omuvubuka ng'ono nga music amutwala serious. Abantu abamu bali mu bintu bya muzannyo. Omuntu wajja mu Uganda n'akugamba Epas tulina abayimbi be tulabyeko abayimba obulungi naye tulina music omwo gwe tuwulira omubi. Muyimbi ki gw'oyinza omeshoni n'ogamba the music we nedda. Music ateri. Kozi bangi abayimba obubi wano. Naye saagala bamenya kozi bajawulira bubi. Sosola kwogera manya gaabwe naye nabo bakimanyi. Kibulamu. Kibulamu lyrics, producer yakola obubi oba? Lyrics okusinga ne approach ya music. Abantu bayingira music olw'ensonga entono. Funa bakazi, sugar mami, sugar daddy. So tekiyamba. Wayingiramu ng'oyagala ki? Ali njagala music kukyusa industry. Ate nga nkikola. Yeah. Papa abagonza atambula etya? Album etambula mpola. Sigimonitoringa naye nkiwe ekola omulimu gwayo. Tugezaako shootinga videos. Tugenda na fulumya video y'abagonza ku Friday. So, we're excited. Be happy with everything. The sifa nnyo ku views mbw'oba nnyingi oba ntono. Fa ku music nti mulungi. Yeah. Wali wakata waneno album nga wakagira waneno album mwana n'avaayo Krista n'awandiika ekiwandiiko ng'agamba tracks zonna zaawulira lyrics ziyinza okuba ezizo naye tracks nga nkoppe. Abantu boogera ebintu byonna bye balaba okusinziira ku bawulira. Amatu ge gayinza okuba ngalimu ppamba tegawulira bulungi. So making statement ng'ezo naye omuntu wabanga alina amatu agakola obulungi solo wulira nti byanjawulo. Naye oluusi aba anoonya kyakwogera nga takiina so n'ayiiyaawo oba njogere ki naye nga oluusi teyeetaga kwogera nga alina osirika naye n'atakirowoozaako koza amagezi aba tagayina agakusirika aba ayagala ayogere. So kati n'ayogera ebintu ng'ebyo. Kubagonza album luyimba ki lw'ogamba nti banne luno olukoledde ku bagonza album lukoze nnyo kale okusukuluma ku zinnaaze? Wamu ndowooza ne true story abantu basaagadde nnyo. But tosobola mmanya luyimba lusinze kukola. Osobola olaba esinzo viewingibwa naye tosobola mmanya nkola. Yeah. Ono mwe gwe wayimba naye Boogie Bagi. Boogie. Gloria. Banne mukubye nnyo abantu kati batandika n'okulowooza ebirala. Basobola obirowooza ate mbayinako obuzibu. Naye Gloria muyimbi mulungi ate namumiitinga dda. Namumiitinga mu 2019 nga tannaba yadde okuyimba akayimba n'aka. So mumanyi ng'omuntu so sigamba nti muyimbi mulabye jjo. Mukwano gwange. Omumanyi ng'omuntu singa omuyimbi. Kyogamba yasalayo Flavia gwe wali weegomba. Nina mukazi wange gy'ali. Congratulations. Yo oli just mmanyi ng'omuntu. Naye nze nda mukazi wange. Naye ye mumanyi ng'omuntu as a person. Congratulations ku ky'omukazi bulijjo otugamba Flavia. Paka bamutwala. Ebyo byammwe ababyogera. Omukazi mbadde muyina ebbanga lyonna. Swa kuba simuteekayo. Okay, oyinza mugamba kigambo kimu industry eno gyayingidde gy'omuyinza. Wewala abantu. Ate nga be bamuwagira. Abantu bangi naye nga
bayinza okuleetera obuzibu. Buli w'owuliriza too much of people oyinza ovaako. Olina okukendeeza ku bantu b'owuliriza. N'ogezaako n'okola ky'oyagala okola. Kyenyiza omugabo. Okay. Waliwo akavidiyo akatrendinga some few weeks back. Ng'oli mu kibuga otambula naye mwana napozinga n'agamba teri yadde akutunulako yadde akufaako oba watambulira mu kirasi etali yiyo. Naye yarekodinga yetandaba yali yarekodinga booda. Omanyi abantu baagwa eddalu. Yali alaba booda naye n'akwata vidiyo so ne balaba booda. Point eri nti music n'omuntu omuyimbi okubeera ng'ali out there. Nze sinze muntu ay'ow'amatanta. So ntambula normally omuntu asobola okulaba naye nga takkiriza nti akulabye. Osasuubira kulaba. Ozza abantu bandaba ng'owe waggulu ennyo. Lyerimbire. Kati bansuubira nsolobera ku ground. Naye ndi wa ground nnyo. Okusinga gye bandowooleza. So nze njagala nnyo nali ngenze nakanisa kompyuta yange yali efunyeemu obuzibu. Nali ngenze mu bizibu. Bawooza simanya tebandabye. Nze nali njagala omuntu okundaba. Nayinza kukola kye nzize kukola so si kundaba. Oba tebandaba. Abayimbi abamu basasamasa abantu. Atambula n'eggaali. Nze ntambula bw'omu. Olwakozesa means ky'okuva ewaka okutuuka okutambuza ebigere downtown. Booda. Era namala nenfuna booda nenzaayo ewaka. Okay. Omuntu waliwo abantu ebintu bye batandise okutambuza abaana bangi ennaku zino wakyogeddeko briefly. Abaana bangi ennaku zino bayimba music ne bakuba oluyimba ne lumalako ennaku nga 3 naye nga luwemula. Omuntu nga tosobola nawe kennyini nga tosobola kuvaayo kwogera ekigambo kyabadde mu luyimba. Nate ne lutrendinga nnyo. Kolooza kino kivaako ki? Abafaani boononefu. Abayimbi boononefu naye ne bafaani boononefu. Ate bakyanga ate mwe muyimba lyrics ezo. Olaba eggwanga bwe lisiriwala abantu bangi baagala nnyo ebintu by'ekisiru. Abayimbi abo bava mu bantu. Tusobola baawula ku bantu. Minza abantu babwe baagala be babeeramu. Nze abange ebyo si bye baagala. Baagala baagala music ng'ali clean. Ne bw'oyogera ku bintu ebimu osobola byogerako naye mu ngeri etawemula. Nze njogera ku love. Njogera ku love making naye nkyogerako mu ngeri ennungi. Atewemula. So packaging y'abayimbi bandigitunuddemu nabo nga bo. Engeri gy'opackagingamu ekintu kyo n'okiteekayo. N'otesitaza nnyo bantu si kirungi. Twogera kuno nakuli banno babawadde ssente. Aba federation. Banyumirwe. Oyagala akasente toli muyimbi. Akatono ke nina kammala. Agenda kulyako ssente. Nzirye nze nja kweyiiya mpola mpola ntambulira. Life yange eno ssente tezimiininga kinene nga bwe tulowooza. Tuzitunuulira ne tuzikuliriza naye zijja tuleetera ebizibu. Nze main point yange yafokasinga ku music. Ebintu ebirala saagala kumanya oba gundi bamuwadde ssente ye bw'alaba nga saayagala saakwewola n'azizzaayo kamamu omukisa zikole byazikozeemu zisolo zaala azizzeeyo kozi bagamba sako ozikosa n'ozizzaayo. So bwabanga choice yaabwe sikirinaako buzibu. I think buli omu alina choice. Ate bali mu federation so ndi right baazifuna mu butuufu naye nze sizaagala. Nga tumaliriza abafaanizi bali be wakoleranga comedy ku social media bakuminsinga. Lwakuba sikyabikola nnyo. Ndi back to business. So I'm trying as much as possible to keep organized and do music. Kikupushinga okola comedy ennyo. Si comedy nali marketinga naye ennaku zino si kya marketing as much nga bwe nali nkikola. Nali marketinga companies naye kati sikyakikola as much nga bwe nali nkikola. Naye bayimbi banno lwaki tobawaako ku bukodyo bw'okozesa ofuna ssente mu music through internet oba n'okukola ebintu ebirala by'okola ku internet? Nkigiriza abantu omuntu wantuukirira n'ambuuza mubuulire ekyokukola.
abantu bangi benjigiriza actually percentage eyinza okuba 95% of Ugandan artists mbabulidde ekyokola mbalaze ekyokola ne bwe mba nga sigambye naye n'olaba kyenkola osobola kikoppa n'obaako kyokola. Okay, nga tumaliriza Promise Actor Kivulu kubanga litwalaba album. Wangi? Kivulu. Kivulu nkyagala. Tuli mu kipangako. This year? Yeah? This year? Yes.